Mbaniriza ko ena nyamisizo okubeera nga temugoberera Bamisa Fahad Pro UG kansobole bukimu kitambula bulungi malidadi sana. Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Jordan, Yemen adesize tolodo au kudungu njogero kubeera nga tebabuuza ko abalabira mu ggwanga Uganda ne Africa n'okutwaliza ewamu tugende wali Switzerland, European n'okutwaliza ewamu America yomambuka ne Maserengeta side eno Mbirizi Canada na Europe nyongero kubeera nga tembabuuza ko kansobole bukimu kitambula bulungi malidadi sana era nga ntubere nabo bulire agabu gatambula mu ggwanga Uganda ne bweru ggwanga yonna wano Culture yaffe munaye bw'olabika video etsokera ddala tekako ekigalo ekyo likinga ate sharingirako abalala ate wansi awo comment section always ebeera open era ng'obeera n'eddembe okubeera nga te naawe otekawo endowooza yo ku ki ekibeera kigenda mu maaso ku mulamwa bwe tubeera tulina mu ddiire. Ensonga zentuuse nazo za mukyala Farida Nakazibwe munaye yalumbiddwa oluvannyuma okubeera nga ate yavuddeyo ne yeesiruwaza n'abaako byawandiika awo ku Twitter naye abaana kye bamukoze munnange ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini ogwa July abantu omejjalo bavaayo ne babeera nga beteekateeka okubeera nga bagenda wali ku parliament okutuusayo kwemulugunya kwabwe ku lw'enguzi ekutte wansi waggulu mu ggwanga lyaffe Uganda era olunaku we lwatuuka buli kimu kyatandika okubeera nga tekitambula bulungi nnyo malidadi sana naye twafuna okwewuunyisibwa omukyala Farida Nakazibwe bwe yavaayo n'abeera nga ate agenda wali ku Twitter n'atandika okubeera ate awandiika ebintu eby'ekisiru nze kambiyite bya kisiru kubanga ekyamazima byali bya kisiru okubeera nga ate omalamu abantu amaanyi yavaayo n'abeera nga ate awandiika n'agamba nti muliwe watuufu bwe mutalabikako temuddamu kutuwoganira mulinde akalulu mulonde abantu abalimu ensa nze ndikamwoca byebyo ne byava mu mukulu Farida Nakazibwe era waliwo ekiwandiiko ekyawandiika wansi awo n'agamba nti omusirikale ansanze n'agamba gwe Nakawere nva mu maaso mangu nga sinnanyiiga era kizeeko kwe kubeera nga te nziruka emisinde byebyo nno omukyala Farida Nakazibwe byasobodde okubeera nga te oba byasobodde okubeera nga te awandiika wali ku Twitter era nga byamuleetedde obuzibu omuliro gwamujjidde ogw'amaanyi era nga agenda kubeera nga tekuterawo obutambi awo gwolowooza ki by the way ku nsonga zino ngenda wasawo comment section obeere nga te owandiikawo endowooza naye nze nga nze ekintu kino nkivumirira abantu babeera nga bavaayo okubeera nga te beerwanako gwe lwaki obeera oba discouraginga lwaki obeera obamalamu amaanyi n'okuwandiika ebintu ebyekisiru ebitalina makulu so Farida Nakazibwe omukyala tumuwa ekitiibwa era ya resigninga n'ava bulungi ku TV n'abeera nga te avaako n'ekitiibwa kye so Farida Nakazibwe please badde nkusaba obeere nga te osigala okuuma ekitiibwa kyo obutasobola kubeera nga te okyonoona tambulira wali we tubale tukwagala buli kimu kibeera nga tekitambula bulungi malidadi sana kakutaba video zino ate oluvannyuma kumuona mawulire amangi actually nga nkugiddeko video ya Farida Nakazibwe awo ngeri gye yalumbiddwamu ngenda kubeera nte nkuterawo ensonga z'aba single mothers nazo zikutowa wansi waggulu tebinnagwa era nga waliwo ebipya ebisobodde okubeera nga te bivaayo tulowulize obutambi obwo buwe obudde ate tutambulawamu ffenna temuvaawo. Ndi mwana muto myaka bwegite egy'ekivubuka olwanirira abantu mu Kampala wakati ojja mu Kampala wakati mbojja olwanirira Munnayuganda ng'oli mu Kampala wakati mbu bakuleke abantu bamenye bizinensi zaabwe bamenye amaduuka baase emmotoka obutaala mbu nga poliisi n'amagye mbu nga bali awo batudde bazinzeeko emikono mbu ddembe lyabwe mukwano wano mu Uganda tewali ddembe ly'omukwano lyakwekalakaasa ng'ojja kwonoona ebintu by'abantu bwe weekala kwekalakaasa genda mu kisaawe Namboole beera omwo weekalakaasa ojja kuba n'eddembe lyo naye ng'oli mu kibuga Kampala abantu bayisaawo emmotoka zaabwe abantu balina bizinensi zaabwe mu kibuga Kampala mb'obeera omu nga weekalakaasa abantu balimo okukola emirimu gyabwe nedda ssebo kale Kabata ne Farida Nakazibwe I want to be very clear Kabata ne Farida Nakazibwe ompulira mugende mukwate enkumbi mugende mukube banyammwe ku mitwe mubatte simanyi oba ntegerekese bulungi mugende mukwate enkumbi owulira ogikyuse n'emabega waliwo wane wabeera ekino ekintu kya rawundi sene watema owulira ogikuba ennyoko omutte ng'omulanga kuzaala mwana mu buyabuya yusi tetugenda kubeera responsible ku buli busiru bwa muntu ontegedde there are some people nga balowooza we are responsible tuvunaanyizibwa ku busiru bwabwe omusajja omu omugezi yagenda n'aŋŋamba you people nze kambabuulire ekintu kye sisobola kukola ompulira bwe mba siina kyakkola bwe mba siina kyakwogera I decide to keep quiet bw'oba nga tolina kyakwogera bw'oba tolina contribution yonna gy'oyinza kukola ku struggle yonna oba omuntu afiiriddwa oba omuntu akoze atya nga tosobola sonda mabugo tosobola genda kuziika
tosobola kusima ntaana ku byonna tolina kyosobola kukola. Olina right ey'okusigala nga omumwa guno oba gano amannyo ng'ogabisseeko. Ogwo si musango era tewali muntu agenda kuvunaana kusirika. Naye olaba abasajja abakulu n'abakazi abakulu nga basekera mu maziga g'abantu. You see, it is very bad actinga normal in mu abnormal situation. It is very wrong. Embeera buli webeera abnormal olina olaba omuntu ng'avaayo ayogera ebyekisiru as if tuli mu normal situation. It is very wrong. You people mukyayina omukisa kano kakabaata. Okyayina omukisa nti okyasobola okudda ku live n'osaba ne bakuwa ssente. Farida Nakazibwe okyayina omukisa nti okyayina abasajja abakwana abalina kasente ne bakuzaalamu ne bakuwa kasente. You're lucky. Naye abantu abasinga mu Uganda tebalina ogwo mukisa. Abantu benyiwadda. Abantu balina stress. People go through a lot. People have a lot on their heads. Ebintu bingi biri mu kapeninga mu bulamu bw'abantu. So please, struggle si ya mpaka. Bw'oba owulira tolina ky'osobola contributinga, please just keep quiet. Okwewonya ebiyinza okuddako. Ompulira bulungi? And the problem gye tulina nti tulina ebikazi ebyali mu obulamu, tulina bino ebikazi ebyetunda edda ne biremwa, biri awo mu America, biri awo UK, biri e Canada, biri Australia, biri e Malaysia, biri e yowa. Byebiwaga kana akasajja kano kakabaata. Because tewali muntu yenna ali nomo, amanyi struggle, amanyi hustle eri mu Uganda ayinza kuvayo n'abalaatira mu eno ensonga. Bw'oba tosobola genda ku front, please kozesa essimu yo. Bw'oba tosobola kukozesa ssimu yo, just keep quiet. Ontegedde bulungi? Si bya mpaka, tewali gwe bakaka nti nogenda ku front, genda ku parliament oba genda weekyange mu Stenson. Kubanga me myself nze ayogera nammwe nange nyina law yange ina weekoma, naye nange akatono kensobodde kenkomako contributinga ate sobola kuvaayo ne malamu bali amaanyi abakisobola okikola. Don't do that please. Because omuntu awulira statement eva mu kano kakabaata n'oli omukazi omukulu Farida Nakazibwe bana abakazi abakulu abatagala kuva ku media buli kaseera bakolayo busitanti. You see, I find it so difficult. Kyovola banze sasira bikazi ebimu nyine bikazi byenda bakuna ebikulu nga buli kaseera bibeera mu sitanti, buli kaseera bibeera mu kola bukodyo obumodi buli kaseera babenga babyogerako. Andi nakibagambako wano lumu nti buli wolikiriza okulwana n'embizi beera mwetegefu nti olina okuddugala. Kati Farida Nakazibwe ku myaka gyo bw'oba okyakola ebyekisiru n'oyogera sire, abantu balumwa, abantu basasula emisolo, babadde abutakisinga, abantu b'omu Lubigi kati bali awo momboze, oli bamumenyera bulumu bwe bubiri nga ne looni yali tannagimalayo banka ekyabanja, kubanga yo banka terekera awo, oba gwe bulumu babumenya obw'omu Lubigi, yo banka esigala ekyakola ki ekyakunyeenya. Abantu bafiirwa abantu babwe nga bagenda mu malwaliro okuzaala, tewali ddagala, enguudo ezigenda ku malwaliro mbi, obubbi bulinga obubbi, obudde bwa misana abaana ne bavaayo ne baraidinga ekibuga ne bajja ne boda ne babba omuntu ng'ensi eraba, ye yensi gye tulimu, and you come out n'osinika bino ebinnyo ebyabagenzi. Muli luddawa tuli eno omanyi Nakazibwe alina statements yakoze ez'obusiru. Next time wemba temusobola keerako simanya musigale eyo temutwasanira. You are an idiot, you are a fool. Buli woolyewo ekitiibwa abantu bajja kuwa ekitiibwa, buli wootalyewa kitiibwa no one is going to respect you. Abantu bali bakuvaliwinga nnyo nga bamanyi olina amagezi, bati mukazi gwe tolina magezi. Yes, toyinza kudda ku mulambo gwa munno n'ozina nga waliwo aziika. It is very wrong. Abannayuganda bayita mu kunyigirizibwa. Abantu balina stress, goyina kyotamanyi lwakuba oli ekyemisana, ekyeggulo, breakfast, evening tea, tokimanyi nti wali abasula nga tebalina na kyakulya, nga tasobola ku affordinga yadde akawunga akataliiko nva. Ekyo tokimanyi. Ne problem endya gye tuyina, waliwo omuze ogwagguddwawo guno ogw'okusabiriza. Abaana babeera ku intaneti okwo ne basabiriza. Ne wabeerayo bino ebikazi ebyali mu ensi, agakazi oba geetundira eyo, amabeere gonna gaakulukuta, enkwawa zonna zaasala, nabo bali mu Amerika, ne gajja ne gabubuyaza buno bukabaata. Be babuwagawaga ne babuwa ssente ezo ez'ekyonoonero. Nkwadde miliyoni emu, nkuteereddeko miliyoni 3, nkuteereko miliyoni. Okitegedde?
kyovula bazina endiga bweziti bakabaata akina waliwo n'ekivubuka kino ekirina amabalabe oba okitegedde ekyo ekyalimu Saudi Arabia ne kiremwa Qatar nakyo kidde okuno ne kivuma abantu ssebo naye nga ye munaku asembayo bazadde baffe baali bakeera ku makya bagende bakole nga bazadde babina ebivubuka bazadde bakabaata bazadde baguno oguvubuka gwe mbagambye bo bakeeranga mu Stetson kuba ludo kati gino emisege gino egiri mu America egiri e Canada bwe gibawo obusente gega amaanyi ge bakozesa okuvayo ne bavuma bana ochegede agamaanyi ago yusi omuntu buli wafuna ekyobwerere abatamanyi ngeri gye batuyanamu kukifuna kyovula basekerera nnyo bana abaana bakeera ku makya ne bagamba nti tugende tusseewo embeera nti ekimala I cannot discourage someone agedde ku makya n'agamba ekimala enguze ino okukoma nzoyo sina kye mwogerako because ayina ensonga ze nze newe mba sisobodde genda ku front nange nyina wenkolera wano ate sinza kumalamu oli maanyi alumbye ku front naye buno kakabaata tekakolangako kaliawo kasinika binyo byangereka obusaati bukasiwukidde ku mubiri konna katulawo ne kabeeranga akasiru okuva Top TV we yaggalawo kasabiriza gwe gwafuuka omulimu ne kafunayo n'abawumba tutu abalala ne bino bikazi ebiri mu America ebiriwa biferia mwe temumanyi bano bakazi ebyo bikazi ebiri mu America bifo ky'okusupporting oba struggle oba okuwa omwana eyafiirwa omuntu we mu struggle oba abaana abatasoma oba abantu abanaku abasembayo be bajja ne bapikapika buno bukabaata from there kabaata nga jayogera ebyekisiro era wano tewali ddembe lyo tosobola kwekalakaasa gwe asabiriza ngo oyinawo eddembe gwe masiikini mponga byoya gwe kakabaata gwe oba bwakugwamu olinga amasira gwe ngo oyinawo eddembe lwaki oba olemesa oli agenda okulwanirira eddembe lyo gwomanyi nti bano abagenza okwekalakaasa bebamu ku bebamenyera amayumba gaabwe mu Lubigi omusajja yaŋŋamba ekigambo kimu toyimiriranga mu kkubo ly'omuntu yenna abanja ekikye nti newe baba babanja wuwo nga wuwo gwe babanja please find ways ez'okukaminga oyo omuntu down mu musorting mu kisajja kikulu but tovangayo n'omuyimiriza kuba abanja ntuuyo ze kati abantu balwanirira ddembe lyabwe temujja vaayo ne musinika mannyo gwe Farida Nakazibwe lwaki toyogera ku sekadame yajja n'akufera zisirabanga kuna muntu bubuyabuya ngono sajja kyaveeyo kata kyali kisenya mannyo ndogoyi nekijja nekikufera my money ekikuwa obusente nekipyata kati kyeddirayo kyerirambizi yakyo bwoba tolina byakukola yogera kweza ensonga mugende mukwate enkumbi mukube bannyammwe okuzaala ababuyabuya ne bino ebikazi bino ebiri mu America bino bifeeriya tebirinayo yadde 5 ku 10 e Kampala n'ebiddoko ne bigaba obusente byagala babirabe ngamba nebuuza ngabana abakyala omukyalo ono byendaba lwaki yetabiraba kubanga mukazi abadde wano mu Kampala ebbanga ddene Farida Nakazibwe malaya agenda yetunda ku buli musajja mu Kampala so ebinyike gwanga n'abantu banakazadde be mu gwanga wana babonabona abantu be basenze juzi wano n'abalabako buli kimu ekibonyabonye gwanga wabaye nga takiraba nga yali kukaweweevu ayine eddembe okusirisa ekimwakye n'atakudaalira abantu omukazi ono amaze ebbanga ddene ng'avaayo n'ayasama ebintu ebitazimba gwanga ate nga mukazi mukulu emyaka gye mukazi mukulu ddala so neewuunya omukyalo ono lwaki waaba omanyi nti weetundako ono weetundako oliko omanyi buli avaayo n'azaala mu muhoozi oba n'azaala mu bantu ababba eggwanga alina okuvaayo tulage nti ye bye twogera mu neetabiraba awulira biwulire oba owulira biwulire n'okusirika osirike eno malaaya Nakazibwe Farida weewumuzeeko mukwano ebitakukwatako tobibuukira bo tulaze nti ebiruma eggwanga gwe tobimanyi emisolo abantu gye bawa ne gifa obufi enguudo nga bwe zifaanana wuyo wadduka kuzaalira bweru lwaki muzaalira bweru nga wano muyina amalwaliro mutugyeeko akamanyiiro eno malaaya weewumuzeeko wansi kubanga gwe biruma eggwanga bano ebye bayitamu abakyala wano tobiraba ate ng'oli mukazi mukulu abantu bye bayitamu okubonaabona okuli mu ggwanga eggwanga lyeffe tulirwanira okulaba nga likyuka abali b'enguzi abantu bawayo ssente okukola enguudo n'amalwaliro okuterera ne bazirya kye tulwanirira
naye wavuddeyo malaya gwe n'okola commenting n'oyogera ekintu ekyekisiro ekitakufaanana ekitajja mu myaka gyo n'obuyigirize bwo. Banange mwewumuzeeko ng'oli muntu mukulu, leka kuvaamu ebitazimba. Olowooza agaagaano g'ozadde agawala agazimba agagulu essaawa yonna gagenda kukeera nga wavudde mu nsi tokyasobola kugenda kukuba bwa malaya ng'ate bo tebasobola kukola bwa malaya nga bubadde obukola. Mwewumuzeeko, musirise ebimwa oba oli bulungi, musirise ebimwa. Mujje tuwulire na bino. Gw'alina tugabane wa data nga tojja kumalako yitawo buyisi. Bano be bakazi basingo maamu abatateekeddwa kwogerwako. Omukazi asooka ye mukazi eyafuuka nnamwandu, obwa nnamwandu ne bumusindika mu bwasingo maamu. Oyo ate yeetaaga kirabo nga kyanjawulo. Omukazi ow'okubiri ye mukazi omusajja gwe yasuula mu maka n'amulekera abaana ate nga gwe mukazi gwe naawe enkomawo kubanga waliwo ensonga ezaakusuuzaawo. Omukazi ow'okusatu ye mukazi gwe baarepinga ne bamuzaalamu omwana ate era naawe enkomawo oliko akakwakkulizo. Waliwo emyaka egirepingibwa n'egitalepingibwa. Omukazi ow'okuna mu bakazi bayita basingo maamu ye mukazi eyabeeranga mu maka g'omusajja nga ye maama nga ye taata nga tekimugasa kubeera mufumbo. Abo ye mukazi be bayita basingo maamu. Omukazi ow'okutaano mu basingo maamu ye mukazi eyabeeranga mu maka g'omusajja ng'afumbira ku miggo kubanga nange sisobola kugumiikiriza bufumbo bwa miggo. Oyo ye mukazi gwe bayita singo maamu. Omukazi ow'omukaaga mu bakazi basingo maamu ye mukazi eyakeera ku makya n'ateesa ne mawe agende bweru w'eggwanga akole. Bwe yagenda ebweru w'eggwanga omusajja n'agaana omumugumiikiriza, omusajja n'adda mu kuwasa. Omukazi oyo n'akomawo ne yeesanga nga talina nsonga emubeeza na musajja oyo n'abaliriramu obudde bw'amaze ebweru w'eggwanga n'okubonaabona kwabonyebonyeemu n'asalamu agenda afuuka essingo maamu. Oyo bw'ayogera mpulira. Abakazi ba mitendera mukaaga bw'oba teweewuliddemu abo abakazi toddamu kutumanyira olina kyeyombekedde. Gw'omu ku bino ebikazi ebizza abasajja emabega, gw'omu ku bino ebikazi ebyavuwaza abasajja. Kati mwemba maze kakati mu nnyambe y'ekintu kimu muntaagingire Wumalu Kisekka. Wumalu Kisekka taata sizze kuyomba era siri mu kwataakinga. Nalabye ka vidiyo ko ng'oyogedde ku vidiyo yange wakozesezza audio. Waplayinze audio then nomala n'ojogerako vidiyo gye napostinze mu kusooka. Naye Wumalu Kisekka jangu tunyumyemu kubanga ndaba oli mukulu, oli mu myaka gyange, jangu tunyumye ebintu eby'ekikulu. Jangu tunyumyemu ng'abantu abakulu, nkusinga businzi mu bubiri naye tuli mu myaka gye gimu bwe ntunulamu. Nga kasa oli mu 30+, jangu Wumalu Kisekka tunyumyemu. Kati ntandise Wumalu Kisekka nga siri mu kukuvuma wabula ebibuuzo bijja gy'oli. Ntandikira ku mukazi gwenjogeddeko ate nga naye wemwogeddeko eyagenda ebweru w'eggwanga anoonye ssente. Kati ndeeta nange musajja waleese omukazi. Wumalu Kisekka obadde okimanyi nti waliwo omusajja amala ebweru w'eggwanga emyaka 2, emyaka 3 ng'asapootinga mukazi we. Abasajja abasinga bagenda ebweru w'eggwanga nga balina amabanja mangi ate ng'ago amabanja baagabya lwa famire zaabwe. Nagenda ebweru w'eggwanga anoonyeze mukazi we, anoonyeze famire ye ekigula Magala Eddiba. Okiwulira bulungi? Namalayo emyaka 2 ng'asapootinga mukazi we. Wumalu Kisekka obadde okimanyi nti omusajja oyo ebitundu 45 ku buli 100 bakomawo nga bakazi baabwe babazaalamu. Kati njagala ombuuliro oyo omusajja agwa mu Tuluba Kisebo era oyo omukazi mu basingo maamu agwawa. Wumalu Kisekka mbuuza ggwe ekibuuzo ekyokubiri. Wumalu Kisekka obadde okimanyi nti wano e Uganda waliwo omusajja eyawasa mukazi we n'amuteekamu capital n'amukolera bizinesi enfunda eziri mu 3 nga bizinesi bw'agirya bwegwa n'abasajja abamukwana. Omusajja n'atunulamu n'alaba ng'omukazi oyo talina gy'amutwala ng'agezezzaako omulaga ekigenda mu maaso naye ng'omukazi tabitegeera. N'asalawo yeesonyiwa omukazi oyo
omukazi ensonyi nazifuula obusungu n'anaba mu maka g'omusajja nga n'ebintu byonna bisibye nga n'abaana bazadde tabalekedde yadde kafaliso ke basulako. Woman Kiseka nkubuuza oyo omusajja agwa mu ttuluba ki? Era nkubuuza oyo omukazi mu basingo maamu agwa mu ttuluba ki? Woman Kiseka nziraamu. Woman Kiseka ekibuuzo ekirala kijja wuwo. Woman Kiseka obadde okimanyi nti omusajja akwata miliyoni 5, miliyoni 10, miliyoni 2 n'agenda ayanjula omukazi najja olw'obwenzi bw'abakazi bayitiriza mu maka n'afumbayo emyezi 6 omusajja we yakwanjulira mu miliyoni ezo zonna bibi ki byaba yakukoze ebikuno bya mu myezi 6 nga ne bye yatwala ewammwe tebinnaggwayo. Woman Kiseka oyo omusajja tumuteeke mu ttuluba ki? Era oyo omukazi agwa mu basingo maamu ki? Woman Kiseka ebibuuzo byange biddemu. Woman Kiseka kibuuzo ekirala kishino. Woman Kiseka obadde okimanyi nti waliyo basingo dadi nga abakazi babasuulira abaana okuva ku mwana wa mwezi gumu paka ku mwana wa myaka 6 abaana abo nga tebasobola kwerabirira tebalina kye basobola kweyamba. Woman Kiseka oyo omusajja tumwogereko ki? Ye tabeera maama era tabeera taata abatazanya bibiri. Kati omukazi oyo yasuula abaana abo mu maka nga talina nsonga. Woman Kiseka tumuteeke mu basingo maamu kika ki? Kye kibuuzo kye mbuuza. Woman Kiseka ekibuuzo ekirala kikino kijja wuwo. Obadde okimanyi nti abakazi abo mu buzigo gye balaga beegaana abaana baabwe olw'abasajja babakwanira mu buzigo gye balaga. Nagamba omwana nti gundi bwajja wano mpita anko, mpita anti, mpita sister. Njagala nkubuuze Woman Kiseka, wali owuliddeyo omusajja yenna yeegaana omwana we kubanga wasiza omukazi omulala ewaka? Kati oyo omukazi tumuteeke mu basingo maamu kika ki? Woman Kiseka obadde okimanyi nti waliyo abakazi ng'omusajja afuluma ennyumba n'agenda akole apatikanire famire ye. Woman Kiseka omusajja n'akomawo ewaka omukazi n'amusibira ebweru n'agaana omuggulira mbw'ava mu bwenzi. Kati oyo omusajja tumuteeke mu ttuluba ki? Era abakazi mmwe njagala mbabuuze ekibuuzo. Abasajja mwabawabudde ki bwe balina okukomako okukola? Ogamba otyo omusajja akomawo ssaawa 2 ez'ekiro ewaka ng'oyagala kulekera emitwalo 2 ku mmeeza tumbaavu. Woman Kiseka njagala kubuuza ekibuuzo ekirala. Oli mufumba oba gwe omu ku abo ofaanana n'abaana abakazi abapangisiza obuzigo? Kati Woman Kiseka wulira ebintu bino wammanga. Bw'oba toli mufumbo kuba mpulira bagamba obeera South Africa oba oli South Africa oba oli Uganda naye yonna gy'oli. Bw'oba tewalika mukazi Uganda gwe wagenda kukolerera era nga South Africa gy'oli mu maka gy'oli nga toyinaayo maka, ensonga z'abafumbo zireke taata zeesonyiwe. Ensonga z'abafumbo zireke zeesonyiwe Woman Kiseka. Woman Kiseka njagala kubuuza ekibuuzo ekirala. Abawala bewakwana okutuuka ku mukazi gw'oyina olwaleero bali luddawa? Lwaki wabayitamu buyisi? Wagambye obusajja bukwaniriza nnyo. Abawala abo obadde okimanyi nti nabo baali baana b'abantu. Bwe bawanga abawala bewakwana toyinaako n'omugwe wawasa ng'obudde buno oyina mukazi mulala. Woman Kiseka si gwe omu kuyayisa abakazi n'obayisaamu eggaali ne bafuuka bano pulaani bibe yayogeddeko, si gwe omusajja ow'okutaano olowooza. Woman Kiseka nzija nkyali ku ggwe nno siyomba just nkugambye jangu tunyumyemu ng'abantu abakulu. Woman Kiseka wagambye nti abakazi abafumbo si ffe tuyina empisa era n'ogamba nti empisa si ze zitukuumidde mu bufumbo. Bw'oba toli mufumbo era bw'oba ng'oli mufumbo Woman Kiseka mukazi wo obeera otya naye nga talina mpisa? Okikola otya taata abasajja abalala bayo ku magezi osobola okuwangala n'abakazi abatalina mpisa? Okikola otya ssebo? Woman Kiseka njagala kubuuza ekibuuzo ekirala. Mu mwaka omulambo owulira abasajja bameka abakubye abakazi obukumbi ku mutwe? Mu mwaka omulamba owulira abakazi bameka abakubye obukumbi ku mutwe? Kaakati nze omukazi yakeera ku makya nenzaala omwana wange omulenzi. Naawe Woman Kiseka ozadde abaana abalenzi oba tobayina?
Woman Kisekka kyensambayo kugamba kye kino wagambye nti tulinde babba baffe naffe tujja kufaana n'abakazi abo abali mu bwannakyeyombekedde naye kati nange kankujjukize kino taata mukazi wo bw'abanga akyakutegeera nga tannakuyisaamu ggaali linda lwali kuyisaamu eggaali lwojja okumanya nti basajja banno babadde nga batudde ku nkato kati ekibuuzo kigenda bakazi mmwe abeesiruwaza mbuuza ku bakazi abaano banemuleka abaana mu maka nga bajja bamwe be bali mu balabirira mmwe mugwa mu ttuluba kimuli abasingo maamu tunyumye ku mboozi ezitugasa